Mukyala wange ndi naye wano eno oyo simumanyi goberera naye nga mbadde nzija buuzaako omwami ono ne mufuti yegini mbadde nga nzija nga ntera okugaba ebintu by'Abamaseeka ne ba Imam bonna mu district nga nzija ne wano nendeetawo okuva mu bakama banga ba KCCA nga bw'okomye bozze ku Supreme Council era nga bulijjo ojjawo nga bw'otugambye ekitongole kye ekiyamba twate tusaba okitubuulireko era ogenda kikwasaganya otya ne woofiisi y'abakyala eya mukyala Radhia wano ku Uganda Muslim mukyala Radhia ngenda musinkana ntegere emirimu gye engeri gye gitambulamu n'engeri gye giri mu layini n'egyange nsuubira nti bayambako kubakipanze nyamba ku bakyala bannamwandu aba teenage mothers ne bamulekwa ekirala gwe ng'omukyala omugole omwami wabanga we South Africa nga we tukiwulidde togenda kusuulawo emirimu otulekewo ogende tujja kikwasaganya obubaka bwo abaana abawala obubaka bwempa abaana ab'obuwala wano basome sagala mwana muwala alina ku dropping out of school njagala babeere baana bagumiikiriza kuba beekwasa nti oluusi embeera y'abazadde teba nnungi ne balimbibwa ebirungi biri mu maaso babeere bakkiriza ku buli nsonga yonna ye Allah ayina ansa so abaana b'obuwala babeere bagumiikiriza beewa ekitiibwa babeere basabi nnyo Allah ajja bba buli kye baagala ku dduniya kuno. Akasembayo tulabyeko mu mawulire gye buvuddeko emabegakaawo katini ng'omwami owantale agamba mbu bakuyisizza mu manju booti ng'era alaga nti abadde akola buli ekikyo kyonna wabula teyategedde engeri gye wagenze abadde yeenyumya yesindoza mu kopi kubanga nze foundation zange mbadde ne ba sponsors yejenga sponsor ayagala okuyamba girl child era buli activity gye mbadde nga nayo ngaleeta banaze n'atimba okufuna publicity naye yemma n'ateekamu empapula ze nga ayagala mufumbire naye tezaayitamu omukisa gwali gwa mwami wange engineer Akram. So enkolaganayo n'omwami ne mwami Ntale gyagamba nti yabadde aweerera aniwaru yabadde akola buli kimu nsaba taddanga muno kiyisa mu kamwa ke kubanga taweereranga ku mwana oyo tadda omwami ogw'oŋŋambye w'ebizigo taddangamu okuyisa erinnya lya Prince Annual Sesanga mu kamwa ke kubanga ebiweerera omwana wange ebimulabira taata we yabirekawo era nabirwanirira n'abifuna oyo omwami talina busobozi buweera mwana we miliyoni 15 gwera munoonyezaako ka bizinesi ke ka kampuni kaako tasobola kwerera annual miliyoni 10 abadde alimba abadde ayamba girl child. Okay, kati enkolaganayo naye egenda kusigala etya ng'olwedde omaze okufumbirwa omwami nonna ndibadde simufumbiddwa yandaze nti abadde alina birala bye yeenoonyeza bade ndoza mbabuuzizaako mbadde mugamba ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Haji wadde wafunye omukyala naye waliwo ate omukyala omulala akukulemye. Mukyala wange ndi naye wano eno oyo simumanyi